Bane mbaniriza akadde kano mwasuze mutya muli mutya mwenna aba following Faridah TV ginembe baza nembagamba nti kimwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyigane kade omwami wa Faridah Nakazibwe ebyama byongedde okubanga bifaayo batambuza kafaananyi ak'omusajja ogolengedde video ng'etandika nti yandibanga ye mwami wa Nakazibwe abayaye batambuza obufaananyi ku social media kikabuka kino kikabuka kikambwe naye nga information ye trending akadde kano ngena kusaba ojimpereka like ate ongera okubanga ofollowinga Faridah TV jukira okuva nakakati tewali amanyi mwami wa Nakazibwe era tewali amanyi taata w'omwana wa Nakazibwe gwe yazaala tewali amumanyi banaganda bangi nnyo ekintu kino kibabobya omutwe era bangi kibalumya omutwe beebuuza ani taata w'omwana oyo ani taata bebi oyo ani taata w'omwana oyo banaganda bangi nnyo kibabobya omutwe era abasinga bagezaho kubanga munange batambuza ebifaananyi ebimu ku ebyo bye bateebereza just bateebereza buteebereza bwetegereza bulungi saa zino ku mukutu gwa Twitter batambuza akafaananyi ak'omusajja gwe balumiza okuba nti nno ye taata w'omwana wa Nakazibwe jjukira Nakazibwe bazze bamuwa abasajja bangi bamuwako ko Geoffrey Lutaaya bagamba nti munnange yandibanga ye taata w'omwana nti Geoffrey Lutaaya nti beeyagalako ne Nakazibwe ne babaawo ne bagamba nti si Geoffrey Lutaaya yandibanga musajja mukulu Patrick Mukasa ono wa NTV asoma amawulire ndoza mumutegera bulungi asoma amawulire oyo ne tumuvaako ne bagamba kiyinza okuba si kituufu oyo Patrick Mukasa alina omusajja mufumbo si kituufu yandibanga omwami we ali mu gavumenti oba seekyo nga ali mu magye yandibanga ali mu magye taata w'omwana oyo kugamba tuli awo bwe tutyo akafaananyi kolingirawo baasa okubanga basala omugambo nga bagamba nti yandibanga ye mwami wa Nakazibwe ekyamazima tewali amanyi bba wa Nakazibwe ng'ovudde ku mwami oli eyagenda mu ggwanga ly'Abawarabu omusajja okuba mwerabidde erinnya ng'ovudde ku oyo kubanga bannayuganda basinga oyo gwe baalabako omwami oyo eyagenda e Buwarabu oba ali Kata era nti embeera gy'alimu mbi nnyo ng'ovudde ku mwami oyo ndowooza omwami bannayuganda gwe baakomako okumanya omwami wa Nakazibwe era Nakazibwe taddangamu kulaga mwami we era omwami we gwalina essaawa zino tewali amumanyi ekyamazima bonna abasinga bateebereza buteebereza era abasinga beekanga Nakazibwe ali lubuto naye tebamanyi ani taata wa mwana. Information etambula eraga nti omwami ono alina kampuni bagita Weri Travel bandowooza bakwasaganya ku bintu bya kutravelinga fuluma bweru wa ggwanga kuyambako okubanga ofuluma eggwanga bwe bityo ne mu Uganda muno kuyambako okulambula bwe bityo okulambulira mu Uganda ne bweru w'eggwanga kampani bagita Weri Travel bagiyita omwami oyo nti yennyini kampuni ekyo kyokka bagamba nti Nakazibwe okusulawo omulimu gwa NTV ogwokubanga akola ku NTV bintu bingi ebyamuviirako kubanga asuulawo omulimu guno ekisooka lyagenda kubanga azaala ekyokubiri yali already omwami we alina kampuni nnyingi nnyo ez'amaanyi era nga Nakazibwe yandibanga yali agenda kuweebwako kampuni emu abeere CEO waayo. Waliwo kampuni kwasaganya bintu by'endowooza bya estate lwakuba ngirabidde erinnya ne kampuni eyo Nakazibwe aleka ndowooza gyakwasaganya etunda nnyumba zi condominiums nzize nga nkibagamba etunda zi condominiums ennyumba zibanga za apartments naye mu Uganda basinga tomanyi zi condominiums naye nga zibanga za apartment. Nakazibwe kampuni eyo ya mwami we era Nakazibwe omwami yagimukwasa era Nakazibwe yagikwasaganya ekyamazima kampuni eyo eyingiza nnyo sente n'okusinga ate ensimbi ze bamuwanga ku NTV. Nakazibwe yagamba kakati lwaki mba nzituuka ne NTV nga oludde wanogenda kuba nyingiza omusimbi gwange omuyitirivu okufaako bufi mu mwezi ozo osoogamba nti nja kuyingiza obukadde bwange nga 2 oba 3 mu mwezi kuba kondominiyamu za bbeeyi bannange byebyo Faridah TV kimwe